Welcome to the show. Basebo de banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media. Moze the Megatron is my name. And ndine mwami Kasozi Samuel the philosopher. Anakolero bingi byetugenda okuberanga twogerako eranga. Bebaso kubera nti mutambula naffe each and every time. Omanyi politics nali na mukwasa Kwesi Robinson. Naye ennaku zino kati nkyekwatiramu. Abantu bangambye moze kwata mukko naye ensonga nyingi nnyo ezitambula in and down the world. Kwekalakasa wakulabye abantu abenjawulo abayimbi bakomediani omukulu Maulana bamujje mu nyumba tebamukiriza kwekalakasa. Waliwo n'abayimbi abenjawulo bade bageza okubeera nti baagala kwekalakasa. Teekateeka nezigwa butaka. Era polisi yabadde enkambwe nnyo. Waliwo n'ensonga endala ogenda beera ng'otangazaamu abayimbi bano balina impact eri omukulu oba bakola beenoonyeza byabwe. Nina ne group emu ya bakomediani era tukola emirimu gyegimu wano mbu bagenda ne babajjamu ne babawa ku ssente omukadaaga 3 naye nga bulijjo batugamba nti balina ffe balwanira nkyukakyuka bagenza okumaliriza nga balidde. Twabadde tukyali awo bebekuli n'ayingira Genotafire. Genotafire alina statement gye yavaayo n'agamba nti obuli bw'enguzi bukutte wansi ne waggulu era n'akunga abavubuka nti mulwane nnyo mulemese abantu bano abajja okunoonya akalulu bamala okuyingira mu parliament ne balya enguzi temubawa mukisa era temubakomyawo. Bebeku n'agenda ku mukutu gwa X n'amuyingira n'amugamba nti ate gwe tewandyogedde ku buli bwanguzi mwabakyasinze obadde mu scandals ez'enjawulo ng'okola ki ng'olya enguzi ate kati oli wano oyogera binene. Ono n'amuddiza Otafire namugamba oli aroga maama alina ekigambo kye yakozesezza n'amuyingira ndabika nkayina wano n'amuyingira mga ate nja kuyisa bubi n'okusinga ng'abantu abalala kuba nze ndi mukambwe sizannya nammwe. Ignorance obutamanya yamuyingiddeawo. Remember Genotafire abadde amaze ebbanga nga javumirira ekyokubeera nti Babu Boy ne babakwata bubi, Kiza Besigye babakwatanga bubi n'okwekalakasa kuno gagamba abantu beeyagale beekalakase tewali buzibu. Mwami Kasozi awo tugenda otandikira okwekalakasa kuno kunaavaamu ebirungi. Abayimbi babala ki ku Babu Wine tuyingire n'oluta lwa Bebe Cool ayina mu authority olugamba ku Genotafire tamuyise obi tamunyigenyige buuza ku bantu Mwami Kasozi. Nga bulijjo Kasozi Samuel gemanya tubebaza mwenna abatulaba abalayikinga omukutu guno tusinzidde wano ku Yaya Extra ekisasi leero wetukoledde naye nga tubaga nti nomwebala okuba nti nomuwagira channel zaffe zino era mukola omulimu gwa ttendo gw'amaanyi. Kati tutandikire ku ensonga olese nyingi tutandikire wa Bebe Cool kino ndowooza katandikire ku Bebe Cool avaayo ayingira Genotafire. So okusinziira ku statement za Genotafire ze yayogedde ti Genotafire kakimutuukeko Bebe Cool amuyiseemu eggaali n'ebirala bimuyiseemu lwaki. Otafire be bamu ku baatandika regimu eno. Otafire be bamu abamaze emyaka bukyanga regimu etandika nga basiriikiridde agave gano gakolebwa gonna olowooza tebamanyi buli bwanguzi obadde mu gavumenti anti yabwogerako anti kakati tujja kukunenya nti luli yadde ovuddeyo obwogereko. Njagala kuwako ekyokulabirako nti Pawulo yali Sawulo ng'ayigganya ababuulira enjiri we yatuuka n'alokoka ng'amaze we yali agenda e Damasiko Katonda n'amulabikira era yasasulirako empeera y'abiri ebyasooka nti malayika we yamukuba eriiso lyafiira ddala. Pawulo eriiso lye erimu lyali lya nsenke okumujjukiza bye yakolanga ng'ayigganya kyaki nti yadde olokose naye osigaddeko akabonero kubanga wabayigganyanga at the end n'omala n'okyuka n'obeera muntu mulamu. Yes tukwaniriza era Pawulo contribution yagirina naye yasigalako akabonero ak'ebibi biri ebyaliwo. Otafire yadde kati essaawa eno abiraba bulungi nti yes enguzi weeri abantu beekalakaase naye era tekimuggyako biri nti yalina contribution yabirabanga nga byonna bikolebwa. Emyaka wonna 95 tutuuse 2000 enguzi efuuse enguzi nga teyavangayo kubyogera. Yaliwa Biden abafiirwa obulamu ababbibwa mu biseera ebyo obagamba kyessaawa eno. Yes tujja kumwebaza nti kati alabye omusana naye era ajja kunenyezebwako ku biri ki ebyasooka. Otafiira then kakati ekyogamba abavubuka
nti baveeyo balwanyise enguzi yabawadde measures ki ze babeera bavaayo bagirwanyise mu ngeri ki nga yagamba nti bano abakulembeze abajjira ennaku zino manyi paliamenti eyo simanyi oba n'ensi endala bwekitobwe kiri nti abakulembeze baani basipiika kigambibwa mbu enguzi gye balya tegambwako abopposition balya abali mu gavumenti balya ani mutuufu ani mukyama kaakati Uganda yonna kino kituzeeyo emabega tetujja kutuuka tuliyalayizinga ekizibu kyaffe ebizibu byonna bye tutuukako newookera enkya n'osula Museveni n'omusawali n'okwata sipiika Amongo n'omusawali n'oleetawo abalala nga tetukyusizza mu nsobi ezimu ezakolebwa constitution yaffe nga tutandika nga tetukyusizza mu institutions eziraninga gavumenti nabo bajja kulya enguzi buli omu ajja kulya kuba tojja kugamba ababaka abali mu parliament tugambe nti bo Katonda yabatonda lwakuna nti abasiga waliwo abantu be yatonda olwokutaano anti katu Bible Katonda yatonda omuntu lwakutaano n'amala n'awummula tugambe waliyo be yatonda olwokuna nti ab'olwokutaano be bali b'enguzi tetujja kujjayo bali bajje bakulembera eggwanga buli muntu gw'oteeka mu parliament wali abalonzi ajja n'ayogera ng'era bwe kiri democratically wonna ojja n'omatiza abantu n'obawa ebyokulabirako byo bw'oba oyagadde n'obazinira amazina bw'oba oyagadde n'okola ki abantu ne bakusiima democracy kyekyo Mwami Kasozi olowooza ki ekisinza okubeera nti kireeta enguzi mu ggwanga lino Uganda kireeta enguzi nti entandikwa gye twatandika mu Uganda oluvannyuma lw'obutabanguko obwaliwo okuva ku independence tuzze tutuuse awo wonna 82 Museveni alwana awambye ne tuzaawo eggwanga lino kiringa woonoddira nja kuba waako mu psychology eriyo kye bayita fixation nti Moses singa okeera n'owasa omwana wa myaka 13 takubyeko ku ndongo tebamukwanyeeko ko n'abagaana tebamukwanyeeko ko ne bamukyawa n'alaba we biruma emirundi egisinga obufumbo obwo butuuka mu maaso bye yamiisinga wano ne bidda psychologically ogenda okumusanga ku myaka 40 nga yasula mu kirabu omukyalo omufumbo kiri kye yamisinga mu bulamu nti obulamu buyita mu phases naye buli lw'obuuka bakiyita leap frog obadde mu P1 n'obuuka n'ogenda mu P6 bye wamisinga mu P2 P3 bijja kukwafectinga somewhere kati Uganda twabuuka olwava ku independence twafugibwako katono ka demokrasi akatono Obote n'amulinnyamu Amini najja n'abirinnyamu awo wonna tetwafuna demokrasi Museveni olwajja n'asaawo demokrasi mawanga gonna yenfuga ebeerawo mu kiseera ng'abantu bamaze okubeera purified waliwo ekiseera ekyemirembe demokrasi ebintu wasinga okukolera mu kiseera ekyemirembe n'abantu nga bamaze okukyusibwa nga boonoddira essomero ne lifuna abaana ba first grade nga bootute mu kiraasi kaakati ye demokrasi naye wano ng'abantu tebannatuukaawo abantu baba beetaagako enfuga ejja okubashepinga obwannakyemalira bwe bushepinga abantu okubatuusa mu demokrasi ne bubateekamu empisa ne bubateekamu entiisa timozo ojja kumanya nti no n'okuwasa omukyala ne mwanjoya n'enkeera enkya ne mukuba emigo ne mufulumya enju musango nga wabaddewo amateeka agakukwatakawo omukazi lwaki okoze ekyo ojja kumanya nti no n'okukeera enkya ne bakussa mu ofiisi n'okukuwa obuwi katugambe akalabo konna mu mawanga agalwanyisa enguzi nga ga Singapore guba musango bakuwadde akalabo bajja kubuulirizaako bakiyita presumption presumed timoze tusanze bamuwadde emitwalo 10 tojja tubulira oba kirabo oba kiki bakugulako omusango obujulizi bwonna okwejjako omusango buba kuggwe si gavumenti wano obujulizi bw'okuzuula awo muli w'enguzi burden of proof eri ku gavumenti mumwina okunona ddala mose zaabadde nzibe zaabadde kirabo gavumenti yenoonya so mawanga agalwanyisa enguzi gw'olina okuwa gavumenti obujulizi nti bannaye sente zino tezaabadde nzibe gundi ye yazimpadde gwe ekitegeeza gwe oyina okufuba nnyo olage bano soosi sente twateesezza tutya okwepuruvinga nti toli muyange sente zino wazijjeewa gw'oleeta obujulizi wejjeko omusango gw'oleeta obujulizi wejjeko omusango so ene waffe gavumenti erina okunoonya obujulizi okkuluma kati gwe kibeeri gwe
ekunoonyerezaako omuntu yakunoonyerezaako bw'ogenda okuwa so kaakati mawanga agalwanyisa enguzi burden of proof basooka giteeka ku ggwe omuntu gojja okubalaga nti bannaye essente zino si za nguzi nakolera gundi n'ebiwandiiko biibino n'ebiki n'ebino balekaga kati toyina musango wano omubbi waawano agenda okubba ng'ayina balooya mu poliisi ayinayo kati wanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe katakomunisian countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufunamu visa mu nsi nga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Balina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, ne medication visas. Okumanya ebisingawo bafune ku 0776 oyinza n'okugendako ku ofiisi zaabwe ku Church House Kampala Road level ey'omusanvu room 82 beba Zulu Tours and Travel Limited. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ye Mukama abeerawo. Omusumba Fred Serugo akwaniriza ku programu Essala y'Ekiro wano ku Radio Uganda Boston. Waliwo ekyagaana, waliwo ekikweraliikiriza. Omusumba Fred Serugo Katonda muwadde amafuta agakutula buli kikoligo. Olw'Emmande, Olwokuna n'Olwokutaano essaawa 3 ez'ekiro paka ssaawa 4. Tuninga www.radiougandaboston.org. It's ORG. Nawe yagala okumusisinkana musange ku ofiisi eri Boston, Massachusetts, Lusanvana Main Street, Suuti obw'omulyango guli 102. Osobola okwogerako naye ku ssema 781-999-776. Tukkiriza kwebakanga tusobyeko ne Musumba Fred Serugo wano ku Radio Uganda Boston Mande, Olwokuna n'Olwokutaano essaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Katonda agenda kwegulumiza. Ye Mukama abeerawo tadduka mu kaseera akabi. Giteeka ku ggwe omuntu gojja okubalaga nti bannaye essente zino si za nguzi nakolera gundi n'ebiwandiiko biibino n'ebiki n'ebino balekaga kati toyina musango wano omubbi waawano agenda okubba ng'ayina balooya mu poliisi ayinayo abanaakweka obujulizi mu bulwa obujulizi mu mute. So kaakati mu mawanga gonna okulwanyisa enguzi tulina kutandika. President Museveni bwe yajja ye n'amanya ayagala kufuga bantu be najja atuwa demokrasi we twali tetunaba kutuuka nti omuntu w'obobye bakuteekayo okutuuka 24 hours naki ng'ofuddeyo ng'odda wabweru ng'olyoka otandika okugulira buli kimu buli bwe wayogeddera ogundi weekweke kola bwoti tosobola kulwanyisa nguzi. Kaakati bino byonna weebyava kati bw'otafiire bonna bye bajja mu gavumenti mukola constitution yaabwe baateekawo ebintu ebitasobozesa ggwanga kulwanyisa neeyisa ezo. Ne President Museveni yennyini n'atandika n'abeera wa kisa nnyo kubanga ayagala okutaasa abantu be yatandika nabo kye bayita cadreship. Gundi twalwana naye baatandikira kuhibingira Grace bamutumye ogenda okugula benzi yaleeta Santana nga ziri chipa okusinga benzi sente n'azirya nga baakava mu nsiko. Badde manyi nti bamutumuleeta benzi mukivuleeta benzi ey'ebbeeyi anti naye sente yatwala za benzi za kuleeta benzi yaleetamu Santana nga nnyingi nga ogiramu ze sente zino ezandiguze benzi naye nga bona aleesemu bubi. Yali alina zandowooza kuba katugambe kale 6 nga bamaze benzi nti buli emu ejja kubeera ya $5 ye ne bamuwa 5 n'aleeta Santana ey'emitwalo 2. Obuli bw'enguzi so awo President Museveni n'amusirikira olw'okuba cadreship ebingira muleke ojo gizimba. So awo weewali walina okubeera entandikwa ibingira mukube mukomera byonna bye yabbye mu bikwate weewali walina okutandikira ne kitakolebwa najja ng'agisiga ne bw'otafiire ne bagira omwo. Kati essaawa eno nga mmwe mwamala okuzimba enguzi yammwe mu ggwanga enguzi eri institutional ababbi babbira mu syndicate we baba babba
nze permanent secretary nja kufunako lawyer Antony General mu office abeeremu naye ali ku ssente funeko balooya abetutumu kampuni ye y'abalooya and advocate biki naye ebeereko zaabwe naye ebeereko nfuneko omula ogenda okusanga obubbi nga buli mu Antony General's office ewayigigi ayinayo wanayinayo kati mugenda ogira nga bakuzanya kazannyo naye nga mwali nga bakuzanya kazannyo kaakati eyo ye syndicate eri mu gavumenti kyovola ntino naye bakuleeta ng'oli muntu mulamu syndicate ekuyingizaamu kyekino kyogambye nti ababaka ne tunaleeta abalala bajja tuuka mu parliament nga waliwo wakatandika bwetu ekisanja kyo abakuwola ssente weebali ojja kuleetaga ssente abo bakuwole abakuleetera ddiiru bajje abakola kibonna era ojja kumaliriza nga waliwo wooyingiriddemu ne wonoogamba kaweekuuma otya bajja kukutayiza ofune wooyingira bw'onoogaana bakozesa poliisi bagiyita carrot and sticks nti carrot and sticks bagikozesangayo nti no osobola okuddira endogoyi at first banga bukubi okumalako race endogoyi nga zituuka mu kkubo ne zigaana ne bagikuba ne bagituusa okumalako race kale ne batuuka ne bagamba endogoyi eno okuba obukubi osobola okugitambuza ova wano ogenda makindi nti okuba enkube etuuka ekiseera nebeera nga ekwetamiddwa kaakati tugisendesende ng'oli addira omuti n'aguteeka mu maaso g'endogoyi n'ateekako omuddo yo buli lwetula omuddo eyagala etambula eri omuddo guno nga nagwo gweyongerayo so ogitwala nga yeeyagalidde nga tokubye enkube kati n'abaana ababaka be bateeka mu parliament be bateeka mu office ez'enjawulo abamu babatwala kyeyagalire nga beeyagalidde ne bababbisa ye carrot and sticks omuntu omukulu akwata omuggo n'aguteekako n'agukuteera mu maaso gwe n'ogoberera kaali omaliza oyingiddemu nga takukase bwe bigaana basobola n'okukaka kyoba si kyekyo office ogenda kola bwoti ne bafuna agasango ge bakugulako enguzi eri systematic kaakati newe tunaaleeta abatuukirivu bajja kutuukayo bibazanye kubanga ebitongole ebirwanyisa enguzi tebirina busobozi yadde busobola kulwanyisa ebyo anti constitution yaffe yatukola bubi twaddira ne tuteekawo pulezidenti ataliiko amuceekinga yadde nga pulezidenti kyasalawo yekamala byonna kiri mu constitution parliament emala okuteesa ekintu ng'ate alina okugenda kirabamo ate yes tetuganyine mawanga amalala bwe kibeera naye pulezidenti mawanga agasinga babateerako nti wotula mawanga kati nga gasingapo ojja kusanga waliwo pulezidenti nebeerayo ne prime minister prime minister ng'alina powers ezize yaraninga cabinet president gwe gwakutunulira prime minister emirimu ogikola bulungi prime minister waffe talina buyinza eri prime minister alina obuyinza bwe nti yalonda ba cabinet minister nabbanja akikola omukulu yabeerondera then president wali ate ne president alina obubwe ti yalonda abalamuzi wano president yalonda abalamuzi yalonda cabinet yalonda buli kimu kakati kyekyo buli ministry yalonda yes tewali buli kyakola kyonna buli gwatunulira yenna akola nga president bwayagadde n'omuntu yennyini abbye bana ababba yabalonda kakati tunulira wano bwe yabadde alonda omukulu bwe yalonze okukulira ekitongole ekigenda okulwanyisa enguzi mu Uganda revenue twagenda okulaba nga gwe yalonze ayinako gwe yali abadde likodi embi yamulonze constitution yebumuwa obwo bonna obuyinza so singa twateekawo nti president tuteekewo ekifo ng'ekya prime minister nga bwe kyali ku independence nti Obote yali prime minister Muteesa nga ye president Muteesa nga alina obuyinza obugoba prime minister oba obuceekinga prime minister mu mbeera ez'enjawulo prime minister n'alonda cabinet ye nga singa abeera ayisiza ebiteeso ebingi nga musobola okujulira ewa president tutaaseeko omusajja atutta you delegate no nti kakati kankuze ku kyenguzi nti Singapore bayinawo ekitongole ekirwanyisa enguzi bayina ebitongole bibiri ekimu ekya paaka bakiyita iziti nkyerabiddemu abbreviation then nebeerayo n'ekitongole kya corruption investigation practice nga kyo kiripotinga wa president ekirala wa prime minister nti kakati singa kino ekiripotinga wa prime minister bakuleetera case nti minister bwati mubbi
prime minister n'alabanga amumanyi naga amumulekete mumunoonyezaako mugende wa president mujulira titwagenza wa prime minister yaganyi president agamba nze nzikiriza mumunoonyerezeeko prime minister ne oba olina gw'onootiitiira president ajja kukola ki ajja kiremesa bamunoonyerezeeko nti ge mawanga agalina nti president akyekingibwa oba prime minister wane Uganda Museveni kyagambye mumuleke taliwo mujulira walala nga tetunayongerayo kamba jjukize banaffe abakuletedde cameras zino baziyita human tracking cameras era nga mukyalawo asobola okumanya nti omukulu ali kuyaya ku cameras buno twabuleese bubere nga butaasa abantu bonna security ntubanga tugiteekawo wennyini wooli kakamera kano kafaanana bwe kati gwe akaagala kamera zitandikira ddala ziviira ddala ku mitwalo giri 25 paka kugenda waggulu omukulu ogamba otya kwetuli okyakola ne Dumba Sulaiman nedda kale mbadde nnanga kamera zino zitandikira ku mitwalo giri 25 okusobola okubeera nti ogigula ate omala ogigula tugiconnectinga ku ssimu ekiri ewaka oba ekiri ku mulimu ng'osobola okukiraba ku ssimu wano kamera zino tulina nno n'eya balubu oteekawo nga balubu ogiteeka mu ddiiro nga ye erinawo n'olaba omwana abba sukaali toyomba naye ate osooka okwogera naye gundi sukaali muzzi nafubutuka nadduka emisinde nadde kyetwakuleetedde kaakati olaba kino ekyo kye mukoze byebimu ku biremye gavumenti okukola okulwanyisa enguzi twetaaga kamera zino ate ye zisingirako ddala awo mu Amerika baatuuka ne bawa olukusa okuwaya tapinga buli mubaka kumpi n'abantu abamanyi mu Amerika n'emmotoka ne baziteeka mu kamera naye wano gavumenti etesobola olwokuba abamanyi wonna otandika okugira ojja kugwa ku mubbi ogenda okumunoonyezaako ng'asibira mu ofiisi ennene naye ng'eyo yokka y'engeri emu ey'okulwanyisa kasooka embawo ennamba ate omale okubeera nti obasomesa ku kya kamera zino president Museveni ayinza okubeera eyo naga moze nditira kamera zizo nsooka embeere nga bajja kukuba ekikono kale enamba eri 0706 68 39 54 ngambe 0706 68 39 54 ogera beranga ofunira ddala kamera zitulina n'ebitaala ate ng'ekitaala kiriko kamera nga wano kuyaya bakiteeka wali omukozi abamanyi kitaala kumbe kiri omwo kikabuka basendeza bakasitoma gira bwati nambuzaabuza n'agenda nazo nze embeera eri nga ndaba ng'oseka n'okuseka tubadde tukyeyongerayo so kaakati mbadde nkulaga nti enguzi ya wano yafiira ddala mu ngeri gye twasetinga mu institution zaffe okuva mu constitution nti twali ku kituufu nga tufunye independence nga waliwo prime minister ne president bonna balina obuyinza president agamba ku prime minister ekyo kyali kituyamba buyambi ate ani amugambako waliwo amugambako bw'omugambako todda kiwedde ayigigi wavayo n'agamba sebo president tugera kwa baleke so nga wali badde ojulira omulala ngambyeko kwona aganyi n'okiika ew'omulala naye kyekitaliiwo ebyo byonna naye tunajjawo president Museveni n'abalala ne tuzaawo n'omulala naye ajja kutuuka yeeyisenga ono kuba taliiko limiti taliiko checks bonna bwe bajja okujja bajja kujja nga balungi bakulembereko ebbanga iti balyoke banyumirwe basavuwale mu mutima naye Bobi Wine tasobola kunyumirwa muntu w'abantu kisoboka Bobi Wine asobola okukikola lwaki nti Bobi Wine agenza okujja nga alabyeko enguzi ebadde mu ggwanga president Museveni kyataalabako nnyo kyamutuukako nga kipyaze n'abantu abantu ne bafuuka baluvu naye ono waaba alabyeko kisobola omubeera ekyokuyigirako ate n'ekyokuba nti afunyeeko ensi emutendereza ku kyeyakola ku mpuuga principal tawero kaminga nguzi ayinza okwagala okusitandinga ku ekyo asobola okukikola naye ekirala ate buli lwomukyusa ku bukulembeze newobeera mmoze ng'oli wasuwa nga nze kato n'ova kuwa president n'enzirako tetusobola kufaanaganya era wabeerawo ebikyuka newooleeta omuntu wo ng'omwagala bw'oti waliwo byakyusa president Museveni essaawa eno ne bwavaako bw'ati katugane ne baleeta Janet ababadde babba nga bamukwano nnyo ba Museveni tebajja kudda kubba so enkyukakyuka zirina advantage olwo yaŋŋamba ekintu nti yes abamu bayinza okulwanyisa Jeno Muhoozi nti tajja beebamu naye Jeno Muhoozi alina mikwano gye ne president Museveni alina mikwano gye kati emikwano gya president Museveni
gifujemu mugwa ate be bamu kubatyobodde nnyo eggwanga so nga ate omwana ye tojja kumunyumiza kuba wano talina memories ziri za mu nsiko. President Museveni atunanaga mu butuufu omusajja oyo tetwaliise katonga senga teyali gundi omwana we tumuleke muhozi tojja munyumiza ebyo Bobi Wine tojja munyumiza ebyo mbutwalwana eyo feeza eba egenze so tujjawo abamu ku bano kawuukuumya asinga ne waddawo kaabapya abanajja ne Kyagulanyi ne banabba tebajja kubbanga bano kubanga Kyagulanyi si kinene nnyo wa contributing omusajja yeeyimbira n'akola ki najja mu bukulembeze ate Museveni ajja kuga nti yes bano banyamba okulumba kabamba emikwano mingi family ennene gy'alina okusanyusa ekitajja kuba ali ku kinaalabika kitya yes so kaka kijja tuyambako abamu ne basaseetuka ababbye nnyo ne waddawo abalala naye Kyagulanyi waliviirawo waliddawo ate alijja ng'ate tomunyumiza twalwana ate ffe twali mu struggle ffe twali mu ki eggwanga lisobola okukyuka so ekimu ku kizibu okuba nti obukulembeze buludde nga tebukyuka twasomanga eddiini nga batugamba eddiini weekula enywa omwenge enywa omwenge musobola otandika nga muli bantu balungi mutandisa amateeka g'eddiini mugagoberera olugira mujja mumanyiira no tukigeza bugeza nti okunywa omwenge tutegeeza okutamiira osobola okutamiira obwenzi osobola okutamiira obubbi osobola okutamiira kyekiringa okunywa omwenge nti mutandika nga muli balungi bwe mujja muwangaala mu kintu emize ne gitandika okuyingira so kaakati eyo y'emu ku ddenja ng'ate bootafiire bano be banywezezza regimu okulemesa obukulembeze. My question is cause General Tafiire yavuddeyo okubeera nti yeetaasa yeewolereza ng'agamba nti kati gwe olwanyisa kino kyengamba okubeera nti ngana abalonzi okulonda abakulembeze abali enguzi kitegeeza gwe oyagala enguzi no Tafiire yes tetuganye Bebe Cool kye yamugambye ekyokulwanyisa enguzi ffenna kye twagala naye okwogera obwogezi si kye tujja okwebasa kubanga ovudde tubanaye tulwanyisa enguzi twebaze wabula tujja kwagala kutunuulira bwe wagambye tulwanyisa enguzi bakiyita a call to act chiche watugambye tulwanyisa enguzi tutya Tafiire teyakyogedde ati mbofa abalonzi ffe anti tutya tojja kugamba kyenkubuuza Mose ewamwe mubaka kyakukyekirira so no atajja si Wakayima oba tuyina gundi Bashir lino erivubuka Bashir kakati Bashir kubwe yayogeranga ani yali amanyi nti ayinza otuuka n'akola ebyo byonna kyogereko abalonzi Tafiire yabawadde kaminzaani akapima emitima gy'abalonzi balyoke bamanye nti ono ye mutuufu ng'olaba n'omuntu zijjukidde ekivubuka ekyo kikazibu ani yali amanyi mu kiseera ekyo nti kazibu ajja kuba mufu bw'atyo nga ne Katonda yakebera yekka emitima ne nabbi ne wotuleetera asinga eddiini wano tasobola kukebera mitima gy'abantu lwaki badeni ogiteeka ku balonzi mbufe tubakebere batuleeteddeyo kaminzaani kwe tunaabatuuza ababaka tulabe omutima gw'ono ti ono enguzi mu ono eri mu 70 ono eri mu 60 so muleme kuteeka mirimu ku balonzi bomwe muyina Tafiire tutandike bukyanga awasa tayawukanangako na mukazi we ono gwayina gwe yasookerako ye lwaki yali mukebera omutima gw'omukazi oli gwe yasookerako ne balemagana ne President Museveni teyasookera ku maama Janet ate gwe ye yalina epikiddemu omulala atoloza maama President Museveni yali mukulu goza mu nsikawo wonna yalwanira teyafunangayo be yalinawo lwaki so tosobola kebera n'ovunaana abalonzi mbomwe mwalonza ababaka ababi watuwaayo akakebera emitima Tafiire lwaki teyakawa Yesu n'akebera omutima gwa Yuda olaba ne Yesu omwana wa Katonda tesobola kukebera mutima gwa Yuda agambe lino kandijemu linandyamu olukwe kandijemu so tasobola kwesiba ku balonzi mbumwe muleeta ababaka olw'okuba mulabe abatuufu minzaani bagikoleddewo eraba abatuufu wabula institutions zetuteekawo ze zituyamba ne waaba mukyamu atuuka n'akola ebiriyo goloza abali mu parliament mu America yonna bonna batuufu oba mawanga naye institutions zikuwaliriza n'okola ekituufu naye tulonda ogubbi nga eggwanga baaliseetinga bulungi gusobola otuuka ne gutereererayo Escobar yaliko mu parliament e Colombia nga muyaga n'abeera mu parliament ate n'agasa abantu ekitagambika emyaka emitono gye yaliyo ne wagulangira ne guddukayo mu parliament so wano agabbi gagenda nebulayo n'agalangira ne gasigalayo Escobar yaddukayo nga balirangidde naye abaana bagumu n'omugamba kigambo ki ati kyegambidde balina ekibayinula olaba tugambe mukulembeze waggwanga mbwemyaka kimala naye ng'agamba nebuddeko bannayuganda ffenna tuli oba ffenna tuli baganda anti abaganda be beekaze
obusera bumwocha nawoza wenyini wembadde njagala kumbe bumubabudde anti mu politics bwatyo politics wakwekaza kyebayita real politics politics alinga mupiira bakukuba goolo ne bakuteeba Mourinho n'agamba the best team has lost tiimu ebadde esenga naye bakuteebye so no politics abwati alinga mupiira so kakati Bebe Cool mutuufu bano be batusetingira foundation yembi bootafiire ate naye yamulangiddemu n'amugana naye walyako ono ne yeekangabiza bootafiire ebyenjeru ettaka ly'enjeru lye baagwamu ebiva bye baakola ne bafuuyira n'omuddo mu faamu y'enjeru ogw'ente liri okuvaawo eryali erya gavumenti faamu yali eya gavumenti okumanya gye n'otafiire etazannyi yasangako n'abaserikale naye n'aleeta ababe ne babawangula so kaakati ekyo kyekyali mu butuufu bwakyo kale weyaliyo lwaki ofuuyira omuddo impact jossa kunte so naye si yatuukiridde tulina okumunenya ku ebyo naye however tujja mwebaza obubaka bwe eri abafubuka lwakuba tabawadde ngeri ki gye bagenda kulwanyisa nguzi otafiire ng'omuntu omukulu ajulizeeko mu mawanga agalwanyisiza enguzi gayita abavubuka be balwanyisa enguzi Rwanda bavubuka be balwanyisiza enguzi Singapore bavubuka president na institution eziteekebwawo otafiire vaayo ogamba abantu sipiika tukendeze ku rights ze oba ku buyinza bwe nga si yagaba omusaala nga sipiika si yawa bugundi bo nze nkuwadde ka travel nze nkoze buki obwe buleetedde okugulira buli mubaka sipiika baamuwa obuyinza babujje ku sipiika ne Parliamentary Service Commission bateekewo commission endala bwe tubeera tunoonya balwadde basiriimu togenda mu ddwaliro lya Art Clinic ye Mulago tetwagala kebera tulaba abalwadde basiriimu n'ogenda ate mu ddwaliro ly'abalwadde basiriimu bw'oba onoonya okugyawo enguzi ate togenda mu babbi bw'owa right eyo okulwanyisa ab'enguzi bano abagirwanyisa ababbi be bamu ku babbi sipiika yalina right bampuuga commission gye batuulako Parliamentary Service Commission yalina right okusalawo omusaala gw'ababaka ba paalamenti ne sipiika ali omwo be balina right okugamba sente za paalamenti tuzispendinze tutya ne sipiika ali omwo atudde osuubire banaakola ekyamagezi ebyo byonna newonojja waanita amongo omulala ajja kujja naye ojja kwesanga bizzeemu kuba alina right yes so otafiire byatugamba birungi ffenna bye twagala naye tatuwadde kyakola ate ensobi nabo baazikola z'abalema lwaki bazisiba kuffe naye ate ono Bebe Cool agamba otafiire kuba yagamba muzeeyi abeereko pakalasiti anti kaakati awo kyekimu ku nsobi nti sayidi zonna buli omu abeera kuffe tukozesa nnyo assessing ne tulaba nti Bebe Cool muzeeyi abeereko pakalasiti tetuganye mu byobufuzi bikolebwa omuntu asobola okubeerawo n'akolaki naye mu moralite President Museveni gwe twalibadde tukyetaaga ku lw'obulungi bw'eggwanga tukyetaaga President Museveni bwe bibanga ebintu biganye ebbanga liri lyonna tuba tusobola kuŋŋamba nti omaze emyaka 10 tozaala ogwa 2 tozaala ogwa 3 tozaala otuse onaazaala okaddiyo otuse emyaka 4 omwana aganye mbuvuko namufuna tetujja kulinda byamagero bya ssaala so essaawa eno tetukyetaaga President Museveni morally President Museveni yali badde yakoma President Museveni yali alina okukoma obukulembeze we twakolera constitution lwaki tinewe yagira mu bukulembeze President Museveni si ye yalina silver bullet nti alina achievements yakola ez'amaanyi mu biseera ebyo ng'abasajja abalala nti wootulya eggwanga kati nga Burkina Faso ebisajja ebinamagye bikuta obukulembeze naye nakirabako nga kiwadde tractors kiguze tractors 100 tezalina 10 zalinga round zali nyingi ddanga 100 okuwa abalimi President Museveni wana alina kye yakolako we yakwata obukulembeze baagabanga sukaali na bubulangiti n'obugaali bwabula obwabeerose naye oli alese tractor tusobola okugamba nti bukulembeze bwongo otandika yaleeta bucupa kiri ekyo Burkina Faso kyo kyagaba n'ebijimusa yaleeta ttani ez'ebijimusa agabira abalimi Mwami Kasozi enkola eno gye tuyiseemu nga Paul etandikiddewo Bobi Wine kubeera nti tulwanyisa enguzi kwekalakaasa twalabidde n'abantu nga Maulana naye tebamukkiriza kusala bakiyita kusala oba lwera gezava Masaka bamukwatidde mu nju wevu abavubuka abasinga kwata kipande bupande batikka bonna enkola eno omukulu gyali ku principle esokubeera nti emala w'enguzi oba etiisatiisa ku mukulembeze w'eggwanga lino enkola eno tetuganyi esobola okugattako ka percentage nti abantu lwe mujja nga mubalaga wano waliwo obubbi batuuka ekiseera bijja byeyongera abantu ne beetamwa nga tewali kye bakoze ne basirika
mudda kisobola okuexplodinga so kiba kirungi nojja nga ekibyo mukiddingana mukyogerera kati okugeza sitaani tetumuyinako influence wabula bwe tujja nga tumwogera sitaani musi sitaani akema akola biki musabira ne mu nnimi n'ebirala abantu bajja beeyongera okumanya so kakati buli gye bakoma okujja nga babiraga kiyinza obutaba na impact kati naye abantu beeyongera okumanya enguzi ngeri ki gyeriibwamu ngeri kiba baani ababba yes contribution naye wogamba okulwanyisa enguzi bino byonna bye tukola tebisobola kulwanyisa nguzi wawulidde omubaka buye yabaddewo engulu eyo video erute nti someone called me owekitiibwa nentya yes kakati ekyo nakyo kyongerako nti mulimu owekitiibwa yalya yes ebyo byonna byaliwo naye kakati we bamuyita ne balya kyakendeeza ki nnyo ku nguzi ennyo nze kyenkugamba nti singa tuddayo ne tutunuulira twalibadde twetaaga ku reforminga institutions zaffe na constitution yaffe tutereeza ebimu ng'amawanga agaalwanyisa enguzi kyegakola twegamanya mulimu owekitiibwa gundi nti yali enguzi ne bateekawo ekinaalemesa abalala abali mufaanana okugirya wano tetubikola okuviirala ku cases ku ssente z'ebidiba eyali vice president n'azirya tewali kyayisibwa kulaba nti abalala tebaddamu kuzirya ne tusirika ne tudda ku cases endala temangalo tewali kyakolebwa buli ekiyita tewali kikolebwa tusigala kwogera bwogezi nze mbagambira amawanga agalwanyisiza gonna enguzi galinako bye gakoze bye gakyusizza okulemesa enguzi we tunaaba tetukoze ebyo tujja kugyogerera Museveni akutuke omukulembeze omulala gye tukole kyekimu nga tusigadde mu kuyimba luyimba tulina okuddayo tulina okuddayo abantu baffe ne batuula ne balaba nti tufune case studies Rwanda kyali kitya bagoba batya enguzi tukikole Singapore bakola batya bagoba batya enguzi nti bo babeeranga n'abakulembeze abakendeza ku buyinza bwa prime minister tunoonye ng'egyo sobo kikola tunoonye nti parliament weba ino obuyinza bungi tukoze tutya tetunoonye bwe tuteekawo kyembe ya waggulu ng'eno ne muyisa agantu gamwage ekisiru munoonye okubba muyisize esente we muzaloketi nga muzize walala apa kyembe esobola okubigaana byebirina okukolebwako practically omuntu nga yalemwa okuzaala yatomerwa endiga naye munaakeera enkya ne mumuleetera abawala abanyirira nga temumuwadde eddagala dinamuyamba tajja kuzaala so tufune eddagala eriyamba tuleme kusomberanga muntu bawala bamuyiteeko nti nalyoka azaale tufune eddagala liyamba kino ekya President Museveni n'aba security okwata abantu bwe bati ebyo byonna regimu buli lwekaddiwa zitya nnyo regimu we ziba zikyali nto musobola n'okuvaayo ne mukumba mu street ne babatunuulira bati naye kaakati eno etya nnyo okugiwamba tokisuubira nti nejja kuleka abantu newonookeera n'oleeta obumyu nga bwambadde yero busobola obagugumula regimu ekaddiye batya buli kimu omuntu omukadde ye muntu asinga okufa ne waloota obuleeso agugumuka ng'aloose nti naafa agugumuka kaakati ye regimu bweri naye kaakati genda luto omulaba nti adde yakwata obukulembeze baakola buli kimu n'emikutu ne bawulira abaana yemobilizinga nga tafuddeeyo amanya alina repetition yakitandika okukola naye neekaddiye etya buli kimu ekiri e Kenya kisobola naye kikyabulamu nnyo wano e Uganda ebitwawula bingi Uganda ebitwawula bingi one Kenya ekimu ku bibeekalakasa balina common problems nga ojja kusanga mu Kenya Highlands zezimu zaaluma bamasayi ne ziruma abakikuyu be bamu kubalwana mu mawumawu babatwalako ettaka bamasayi be bamu ettaka baali batwalako ne babasindika mu reserves genda olabe bannandi bonna be bamu bonna ekizibu ky'ettaka kibanyiga wane ekizibu ky'ettaka kinyiga e Buganda mwankola okiwulirayo buli state for example state bayina ebizibu byabwe twalema okufuna agazibu agali common kati agatugatta ekyo kyekimu then ekirala nti Uganda Katonda yatuwa pulente nekibanga ekikolimo Uganda osenguke wo noleka ng'osudde ekitooke nosanga nga kyamera kyavaamu ebitooke buli omu emmere tulina e Masaka Abaganda balina amatooke bali balina obulo bali balina biki tetulina mmere eri awo etugatta nti buli lwonogikwatako noyongeza emisolo oweri ajja kuyomba nkola ya mugaati tetulina mmere erikuma tulina kingi kireetera abantu okumatira mu mitima so nga ate eri buli lwokwatako nyiga oweri abantu basobola okulayizinga apo
kakali byebimu ku bizibu bye kati ngo summary ngo concluding mu nsonga zino magezi kigowa bebe cool magezi kigowa otafiro tawuno okubera nti njakuwa otafire obubaka bulungi ave yatubulire mukole kino ng'abavubuka mukole kino era atubulire na wawe kyakolera tojja tuwa bubi magezi ga kisiru nalabako peasant revolution ye Germany Martin Luther yawagaba peasant we watu kokwekalakasa teyalinyayo babatta mitwalo 3 otafira ajja kuwa abavubuka abafa amagezi yadde wali atuule bagenda ku street babakube nga ali atedde njagala atuwe nti okulwanyisa bano obokebera abana abaka ba parliament tukole tutyanga gwaludde mu byobufuzi tubabuuze bibuuzo kitumanye nti ono mutuufu si mutuufu twagala byabufuzi biriko solution ziri practical nti egindi abavubuka be bakola bwe bati basobola okulwanyisa omubbi ono ne bakola bwe bati ne balwanyisa ono nono naye byokutuleetera obuleetezi njogera nga teriiko kikolwa tetujja kubikkiriza nnyo then bebe kulu akimanye bakkirizengako ebimu obukulembeze we bukaddiwa tuli mu diminishing return Museveni afuze naye kati essaawa eno takyalina busobozi eggwanga lyamwewaggulako tuli mu phase ey'okunawo tunabakita natural life span of regime buli lwolaba regime ng'etuusa essuula be yatandika nabo nga bayengezaamu abapya omanye ekaddiye tekyasobola kukolera gwanga kirungi oyo nno ye mwami Kasozi the philosopher nakolwago tubadde nayo ku mukutu gwa Megatron Media nembajjukiza kamera zino weziri kamera zimuketta mutunula wala eketta da wotagigambye yewe olugezigezi naye ate naawe ejja kuketta kamu naawe kukette wange sinnagiteekayo naye nina omukulu Kwezi Robinson ayina enteekateeka z'okuteeka kamera ewa naye temuziteeka ku kulondoola abakazi banne mujja kwawukana mu bufumbo ebimu mubireke twawukade tewali buzibu naye nga tuzeetaaga mujja kwawukana mugabana ebintu olwa kamera nze nfuddeyo atolozo n'omwejjako nga temubigabanya nembajukiza banafu aba Victoria University go wenna aliyo oyagala okubeera nti osoma ogattako wakoma mu senior 4 senior 6 genda obeere nga ogenda wali ku Victoria University bagenda beranga bakuwa ebirungi balina kosi empya gye baleese kosi ya law ogenda n'ozubeera nga osoma amateeka pharmacy business administration journalism and mass communication kosi zonna gye ziri mugenda mubeere nga musoma babasangewo ku Jinja Road mubakyalireko bajja beera nga babayisiza ddala mu ngingo tutumidde ku Dr. Muganga Christina abantu abalala bali mu administration ya Victoria University mwali kubeera nti mukyusa obulamu bw'abantu nga bayita mu kusoma Muzere Megatron is my name mbadde wano nga nkwereza musebe bulungi temuvaawo tukomawo mweraba.